byalo n'ebyalo ebirala n'ebitundu ebirala okemulonde yokka naate nga bo tebasobola kutuuka kuwanya so nga bo bannamugenda bakuleeta mugende taata bakusaba naffe otukolera ekintu nga kino mugende ekigedde tulinga basobola okukola okulaba ku bayimbi nga bano okulaba ku bantu ab'ebitiibwa nga bano ekigedde naye baliyo tebasobola kutuuka eno ekigedde ekirala baagala corporate ekigedde bamanye senga onaabo batuuseeko eri kuba batumye obubaka tega bo bantu tebasobola kutuuka eno muganda bange pulezidenti bwebubaka bwange obwo bigammalabisomaki tukwaniriza ku TV ez'enjawulo ogenda tunobali obulamu buli butya obulamu suwe buli mutya abalabi ba TV zonna ya watulaba mwonna amanya kwona amanya mpitibwa sifuke oli mukubi w'amabulooka okola mirimu sifuke promoter ndina ekibiina ekiyamba ku bayimbi si bayimbi bokka ogenda tunulamu kamera erya ng'ovaawa sibuka mubende kasanda gyenasobose nga njagadde nsinzire ku bayimbi beeyo ndyoka tubakubamuuka eno naye era nga nazi n'omuyimbi wange gwenjagadde mbanjulire olwayiro gwe natandise naye gwebayita gladiator empula yemwembi gwe ntandise naye sofa naye nga abayimbi bonna katandike noono okusooka naye ngaekibiina odde ekigulu ekya sifuke promotions just tusakimu bannayuganda batuwagire omuyimbi abamulabyeko waneeno nga badde akubamu so bajja kukiraba ne vidiyo bweziga zikwata ogambye oli mukulembezewa mubende obukulembeze bujjawo obw'amabanga si bukulembeze bwe nga bwogamba bukulembeze obw'ekibiina ekyange nga sifuke mubende kasanda nga promota kwasaganya ebyabayimbi entertain abaana abato mwaligestaringa mu federation association yamu byebimu ku bisinza otuleeta ku federation olw'ensonga nti nga omanyi nti kati mubende kasanda wala so tubali tufuba nnyo okola ngeri tuyinza okutuukamu tumanye ekiri kasiko n'omuyimbi wange gladiator tutuuke otufunamu chance ekubamu batulabira tumanye kiki kyetaagisa ki kinakuba kitya kuba naffe kitwetaaga basono tulwanako tumanye ne mubende kuba ebintu byetulabira badde ebintu bya mulembe nnyo birungi naye mubende kasanda tulina ebifo ebirungi nga singa twatusabye omukulu Edi Kenzo n'atuterawo embeera ng'eyo n'abantu tubakwatako kuba gye bali bayimbi gye ba teeta mumanyi nsi yonna emumanyi kati nganze ghetto gladiator empla wemba mukuteko mu ngalo kintu kiba kyamaanyi ndaba nga wendi kye nali nwana okutuuka ndaba kati ndi ku line ku nnyini tugambe nti okwata Edi Kenzo mu ngalo sebe birooto byo bituukiridde kyamaanyi omuntu ye ayinza okukira oba akiraba naye era nange kunze kiba kyamaanyi because muyimbi w'amaanyi ate ekirala n'abayimbi abalala gye bali ab'amaanyi nabo nkozeeko nabo naye Edi Kenzo time eno ya running music because ye president wa music mu Uganda wa federation of Uganda experience naligambye nti nalitidde nti bakyamaanyi nnyo n'abayimbi gye mbadde nkubira ebiseera ebisinga mbadde nga mbasinkana ate abamu nga nkubako nabo lwansonga nti lwakuba omuyimbi yetajja kufolowinga nti omuyimbi simaajali nga obamanya amatanta gaabwe so naye nga mbadde nkubamuuko nabo nga si batya abayimbi b'e Kampala balina amazolo bye bajjeeyo balina zolo eyo naye babeera e Kampala segedde nani yali akutandika ezolo sijja boogera because ntandika butanzi music size mu ntalo ze kukwatagana n'abayimbi bannange ndabe ntambuza industry nsobole okutuukiriza bye neetaaga ani g'otunuulidde e Kampala wano n'ogamba nti omuyimbi nange mwesobulire batutadde mu ringi nga ya music bangi bensobola bangi omukulu erinnya liweetumira ghetto gladiator alibaddeengako nnyini lyo tamanyi oba wali musabye oba waze kumumenyawo engeri gy'atakyayimba omukulu Bobi Wine gladiator teriba linnya lya muntu no gladiator kiringa nga olaba ghetto youth oshegedde
nti Gladiator nti baba basajja nga nenga nakunyonyodde nti bakozi era nga olaba nti ne Bobi Wine muki ensonga ki ate nga mwana wa ghetto ki ensonga ki yetuuma Ghetto Gladiator ate nange bwentyo ndi Ghetto Gladiator kitegeera sebo ebitiibwa by'omusajja obyeddiza sinnabyeddiza ekituufu yakimanyi asobola kitegeera kyengezaako okwogera abayimbi abajjidde mu fomati y'okkopa abayimbi bannaabwe tebawangadde wadde emyaka eri ojjidde mu linnya lya Bobi Wine awoshiwayo nti ojja kuwangala ekyeta Bobi Wine amannya ge Bobi Wine ekyagulanyi Ghetto Gladiator eyo nickname nti ey'omu ghetto Gladiator baana bangi bali mu ghetto nga bayita ba Gladiator ekitegeedde ngani because gwe tumanyi ne Bobi Wine anti sitanatuuka wano gwe Bobi Wine nekyo ekintu akimanyi akitegeera ekibuuzo kikweri manager ekibuuzo kyange kiri nti abayimbi bangi baagala nnyo okubeera nga bafunisa okumanyiribwa abamanager oluusi n'abayititimusi lwaki wavuddeyo n'ojja omusajja emubende notojja mu bayimbi b'e Kampala wali abadaaga abanoonya bakuundi bamanager omusajja ono ndudde ebbanga mulaba kwegamba nga enkuba ye nga mazima ddala singa mba nga muteekamu ku maanyi gange ndabye ddala nga aso kinkolera kyova olaba nti abayimbi bangi bosoogamba nti obalabye ate ono weemubende ate kyogeradde musajja nti muyiribi nga wabeera obunanka ng'obwo kyova tugamba Eddy Kenzo abe nga natuteekere ku maanyi eyo kweno obubala bwaffe tukubakuba era bwogende mubende eyo Kasanda ojja ssanga Gladiator ono empula Ghetto Gladiator nga mbutuufu ate yo sitannyo eyo wakuba eno nga bamanyi nti okulosinga site biki mayanga bitimba firimu ziba mpanvu so kyova twagala tumuleetekoko mu site eno tobe tusinziira kutya so musajja mukubi muyimbi mulungi sike abayimbi nga waneeno e Kampala obaddewo tukulabye ng'obaddeko mu bayimbi ab'enjawulo the likes of Papa Fambo ne Moshima Voko waliwo era n'otuuka n'ogamba nti ebyabayimbi obukooyo olowooza Gladiator tagenda kuyiwayo okubanga this time round abikutamiza eddala